Mu programu yaffe KEWEERIMIDDE ey'omulundi ogwayita twayiga okukola ekigimusa eky'ettaka abangi kye baakazaako erya nakavundira, era twakizuula nti nakavundira bw'amala okukula obulungi mu kifo ky'okumutwala obutereevu mu nnimiro ku kimera, ate tuyinza okumukolamu ekigimusa eky'amazzi. Omusomesa waffe mwami Kabwama yatuyigiriza nti ebbaafu 4 eza nakavundira bwe tugattamu ebbaafu 2 ez'akalimbwe tusobola okukolamu ekigimusa eky'amazzi kumpi ebidomola 8. Ebidomola biba 7 eby'amazzi agatukula obulungi n'ogayiwa mu pipa ng'eri. Kati n'oleeta n'ekidomola kino eky'omusulo, ekidomola ky'omusulo ekya liiters 2 nakyo n'okiteekamu ne bibeera 8, ne twongeramu amazzi g'ennanda. Tujja ne tukamula ennanda, amazzi g'ennanda nago ne tugongeramu. Kati n'oleeta ekikuteera kyaffe kino ng'otaddemu ebyo byonna n'okiteeka muli mu pipa ne kiba nti kirengejja. Kati okireka awo ne kiyimirirawo ennaku 28. Kati ebiriisa bino byonna ebiri muno mu kisawo bijja mpola mpola kukulukuta nga biva muno mu kisawo nga bikka wansi. Mwami Kabwama agamba nti oluvannyuma lw'ennaku 28 ekigimusa kiba kikaddala, era bw'oba ogenda okukikozesa sooka okisaabulule. Mu bbomba ng'eno eya liiters 20 ye ateekamu ekigimusa kya liiters 2 n'alyoka agattamu amazzi liiters 18, olwo n'afuuyira ebikolo by'ebitooke kumpi 30. Kugamba oteekako katono ng'ekiyiisa ky'amaanyi, ate ne kiba nti olw'okuba kiri mu mazzi, mu ngeri y'amazzi kiyingira butereevu, ekimera kikisika mangu, ebirungo ebirimu ne bijja butereevu. Nze nendaba nti okukenenula ebigimusa bino okubijja mu middo giri, ebyo byonna ebikola mu middo omuvu, ebyo byonna bye tukozesa ne tubiteeka mu ngeri y'amazzi nga kijja kutwanguyira. Nze kuba kinyanguyidde kusinga nakavundira oli, kubanga wano obusobola kuweeka buweesi bombayo n'okola ku bitooke bingi. So wali tukwetagisa okuba nti ositula, ositula n'ojja wano n'ogenda n'ofuka wali olinga asitula ettaka lyennyini. Kati enkola eno kati bangi bagikopye okusinga ate eri oli nakavundira. So kati bino bitutadde mu business, obulimi oba business. Mu programu yaffe ey'olwaleero ate katwanganga omulabo omulala ayinza okutulemesa okufuna omugaso gwe tuluubirira mu mulimu gwaffe ogw'okulima. Ebiwuka ebiyigganya ebirime ye mulabe gwe tugenda okunogera eddagala olunaku olwaleero. Mwami Kabwama agenda kutuyigiriza okukola eddagala ery'amazzi lye tusobola okweyambisa okulwanyisa ebiwuka ebiyigganya ebirime mu nnimiro. Oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa ennyo ebiwuka ku nnimiro, nga ndaba amakungula kugamafuna amakungula matono, ng'osanga akatooke konna kaliko akatooke kebwe kati, emiyembe nayo giba gibaze givunda, ng'ebiwuka byonoona amakungula ebirime byange ne ŋŋamba kanjiye. Okuyiiya kwe agamba nti akwesigamya ku bintu bingi by'azze alaba, gamba ng'ekikula ky'omuddo n'ebirime mu biseera eby'enjawulo, ate n'amagezi gazaayiga mu misomo egitali gimu naddala egyo egikwata ku by'obulimi. Ebimu ku ebyo byazaayiga yasalawo okubigezesa okutuusa lwe yafuna eddagala ly'agamba nti ye limuyambye bya nsusso. Navaayo mpolampola nga nsooka kimu ku kimu paka bwe nalaba nga engatta taaba ne muluku n'engatta kawunyira netekamu kamulali n'olwoko nti bisobola okulwanyisa ebiwuka by'ebirime, kubanga oteeka kamulali, nalaba kamulali abalagala, taaba naye asonsomola
olwoko nalwo amazzi gaalo nago ga butwa. Kati kawunyira nendaba nga teriyo biwuka bimusemberera, sirabanga ekiwuka kirya kawunyira. Kati awo nendaba nga wengattiriza ebintu ebyo byonna nawe nalaba nti bigoba ebiwuka, nasobola okuva nga sobola bikolamu eddagala esobola okulwanyisa ebiwuka ku nnimiro. Nga tannalikozesa ku birime, yasooka kuligezeseza ku biswa okukakasa nti nno linatta ebiwuka. Okugezesa okwasooka naye nga nenjuwa ku kiswa, ekiswa ne kifa ne kifuluka. Nengezesa ku biwuka nga bino ebiri entula, nefuuyira awantu awamu ku nnimiro ebikola ebimu nemba nga mbifuuyira, ebirala nesibifuuyira. Nayenda okulaba nga bino byenfuuyidde tebirumbibwa biwuka, ate biri byesifuuyira birumbibwa. Kati awo nenkakasa nti ddala eddagala lyange lino likola. Kanetandika okulikozesa nensomesa ne bannanga bantu bantusobola okulikozesa, era nga lituyambye nnyo okuba nti tukekkereza ate nga osobola n'okukuuma obutonde bw'ensi. Omukwano gwalina eri obutonde bw'ensi gumusindika okusomesa buli ayagala okukozesa eddagala lino ave ku liri lye tugula mu maduuka ensangi zino. Abalimi bangi kati ngezeza mbasomesezza era bayize era bakola. Buli akozesezza ebijemusa bino eddagala lino afunyewo enjawulo. Naffe abalaba puroguramu eno olwaleero asazeewo kutusomesa ku nkola ye. Asuubira nti bwe tunaayiga ne bituyize ne tubiteeka mu nkola, anaaba akoze kinene mu kutaasa obutonde bw'ensi n'obulamu bw'abantu. Bw'obanga okola eddagala erirwanyisa ebiwuka mu nnimiro oba mu birime, ofuna taaba kawunyira netekamu kamulali n'olwoko nengatta n'emmuluku, so nonoga ebikoola ebiwererako ddala. So olina okunoga ebikoola, ebikoola byolaba nga biri green bulungi kati nga bino nga tebinaba kufuuka bya kyenvu. Obungi bw'ebikoola by'onoga ne kamulali businziira ku bungi bw'eddagala lye weetaaga okukola. Ye mwami Kabwama ekyokulabirako kyatuwadde wano olwaleero kyakukola eddagala eriweza liiters 10.